Kyaddaaki Bambi Owa Bobi Wine asobodde okubanga asuulawo akaana ak'obuwala ng'ono si mulala okuggyako SG waffe oba muyite Secretary General wa National Unity Platform ng'ono omwami amanyikiddwa nga David Lewis Rubongoya. Kyaddaaki ku ssaawa 8:30 amakya ga leero, abamu oluusi bagamba obudde nga bukya, abamu ne bagamba obudde obw'ekiro naye buba bukedde ssaawa 8:30 amakya ga leero. Omukulu ono Kyaddaaki Lewis Rubongoya ne mukyala we basobodde okubanga bafunayo omwana owokubiri ow'obuwala era nga omwana ono amanyiddwa nga Abigail, era Rubongoya avuddeyo n'agamba nti maama n'omwana bonna bali bulungi era n'akwotinga olunyiriri olumu mu Bayibuli olwa Zabbuli 127 verse 3 ng'era lugamba nti children are gift from the Lord, nti abaana biba birabo okuva eri Katonda, they are a reward from him, nti era ebampeera okuva gy'ali. N'avaayo era n'agamba nti we thank God for the gift of this child, nti beebaza Katonda olw'ekirabo ekyono omwana and pray that she will grow to serve him and humanity. Era ne bavaayo ne bagamba nti basaba Katonda omwana ono asobole okubanga akula nga amuweereze era aweereze n'obuntu naddala okubeeramu ak'obuntu bulamu. So mu mbeera eyo SG oba Secretary General Lewis Rubongoya asambira nnyuma nga jjanzi, essanyu ly'alina lya muggundu olw'ensonga nti asobodde okuba nga afuna omwana ow'obuwala omulala, ate nga mukyala we embeera gy'alimu simbi, mbeera nnungi nnyo, era abantu bangi bavuddeyo ne baba nga bamusindikidde obubaka obwa congratulations, era mwe muli n'omwami amanyiddwa nga Bobby Young avuddeyo n'abanga naye Bambi amusindikira obubaka, n'omukulu amanyiddwa nga JB Muwonge mulabako wano naye asindise obubaka, avuddeyo n'agamba nti congratulations comrade SG oba Secretary General. Omulala ye kujja omugezi n'avaayo n'agamba nti David Lewis Rubongoya. Tulaba abantu bangi Patrick Omujuka, we thank and praise God for Abigail, may she grow up into another Zedriga. So obubaka bungi wano, abantu bangi bamulaze kye bayita okwagala oluvannyuma lw'okuba nti yasobodde okuba nga asuulawo omwana ow'obuwala. Naffe nga Progen Media tumugamba ekintu kimu nti congratulations okusobola okuba nga batuuse kukula. Abamu mu malwaliro naddala ag'eggwanga erya Uganda, woba osobodde okuba nga mwozaalira muganda wange oyinza okwekanga nga ogenzeeyo either omwana oba maama kubaako atakomawo, ge malwaliro ag'eggwanga lyaffe erya Uganda, naye Mukama yamubiseeko akasubi n'asobola okuba nga mwattu omwana ne maama bonna embeera gye balimu simbi. So mu mbeera eyo tubagamba congratulations, era nga Progen Media tuba tugamba nti osobola ovisitinga page yaffe manyiddwa nga progenmedia.com, osobole okuba nga osoma ku mawulire agamu ge tuba tetutadde wano ku mukutu, era nga tugamba nti wano ku Progen Media TV likinga, commentinga era subscribing. Tulina n'omukutu ogwa Facebook page ogumanyiddwa nga Progen News Agency, osobola oyitayoko noba nga ogulikinga. Kale tuba tukusibudde likinga, commentinga era osubscribing.